ku mukutu gwa X ng'amugamba nti nga bw'osanyuse ng'olaba Madulo akwatibwa tubale tusaba otuddizeeko intaneti kubanga eno ewaffe n'amunnyonnyola ye ebizibu byalaba ebigenda mu maaso mu Uganda era bw'atyo n'akwata ebbaluwa bannaffe aba Starlink Uganda gye baawandiikidde UCC okutegeeza mukama waabwe eri nti omukutu gwokka bannayuganda gwe balinamu essuubi okufunako intaneti nagwo baagugjeeko kati bw'oba celebratinze gw'oyita nakyemalira Amerika gwe yakutte tuyambe ne wane waka otuddizeeko intaneti bannayuganda basobole okuba nga ate basigala ku mukutu nga bagenda mu maaso okubeera nga balonda. So kati nawe equation kiri ekibuuzo kiri kimu, Starlink Uganda okujjako intaneti Elon Musk asobola okuoverturninga decision yeeyo n'agamba bannange mubazzeeko intaneti. Olunaku olweggulo President Yoweri Kaguta Museveni yabadde ayogera yagambye nti ye ne Elon Musk bali mu kwogerezeganya ku ngeri Uganda gyesobola okutandika okukozesa intaneti. Elon Musk empya gye yakaleeta. Kati ekibuuzo, Elon Musk ng'ali mu kwogerezeganya ne President Yoweri Kaguta Museveni okumakinga sure nti business ye ejje kutandika okuoperating officially mu Uganda. Elon Musk asobola okutta ku bigere n'agamba nti bano baleka baagala kumuma bannayuganda mukisa kuba kulaba bigenda mu maaso nazzaako intaneti n'abuusa business amaaso gye bayinza okukola ne President Yoweri Kaguta Museveni. Ebyo tujja bitunuulira mu maaso awo. Amawulire tukyalina mangi nnyo mwe tugenda okuba nga tutunuulira ziri 23 ezakayita ku ssaawa emmeeza amakya g'olunaku olwaleero. Ngenda kwetooloola mu bwenkomawo tugenda kufuna ebirala bingi nnyo ebikyagenda mu maaso okubeera nga ate bitambula. Okyali ku program Sumulano ku BBS. Good morning.